Kalaba TV, Kadaama agenda kutunnyonnyola wano nti ayina boosi we naye ayina ebintu bye yagula. Ayina ebintu bye yagula ng'ebintu bino by'ayita mu mbwa era atuuka ekiseera n'abeera ng'aboggola ng'embwa. Ka tuwulirize sitooli ya Kadaama ono ekwata ku bintu nga bino. Ebintu bino lwaki tubyogerako oba lwaki bakadaama babyogerako? Nti oluusi bakadaama abamu bagenda ne bagwa eddalu naye nga eddalu lye bagudde livudde ku Bawarabu bano kubeera nga baaleeta ebintu ewaka ne bibalemerera kati olumala n'abyeyambululira ku bakadaama. Nga bwe twabagamba nti ebintu bino gye biri waliwo bakadaama be baleeta nga bazze kubambulirako bintu ne wabeerawo bakadaama be baleeta nga ye ayina health issues oba obulamu bwe nga bulina issues. Gwe ne bagamba Kadaama baamulongoosezza era tujja baleeterawo Kadaama yali mulwadde mu kifo kyo, yali mulwadde okugulu ne bamugamba nti alina kansa nti bagenda mulongoosa. Bwe yatuuka mu ddwaliro tebaamulongoosa wabula agenda okuzuukuka nga bamusaze ku lubuto nga bamusaze n'eno nga ku mugongo. Ate awo mumanyi ki ekibeerawo awo ku mugongo, sayidi z'omugongo awo wansi ne mu maaso eno nga ku lubuto mumanyi bye bakusala ki kye babeera balongoosa oba ki kye babeera baggyamu. Katuwulize Kadaama ono. Kadaama TV gye baliko ssebo webala okutuweereza munnange webali nnyo webalire ddala otubeererawo mu mbeera zonna. Nzize okwogerawo ku kino ekintu ky'onoomuwala gwe bayita Saafiina eyasaba obuyambi. Yansaba obuyambi omwana oyo embeera gy'ayitamu ekituufu bannange kampani zandibadde zifaayo nnyo ne zituyamba naye bannaye tukaabidde kampani zaffe zaagaana. Ebintu by'ayogedde byonna mbiwulirizza olwaleero byayitamu bye nayitamu oba byempitamu nange essaawa ya leero. Mr. Kadaama TV nina obuzibu nze maka gange wano wendi. Nze okuva we natuuka wano ennyumba nagisanga erimu ebyawongo. Mukama wange aboggolanga embwa era essaawa bw'eneeba etuuse ng'aboggola Mr. Kadaama TV ngenda kukwatira eddoboozi owulire emboggola gy'aboggolanga embwa nga tali mu kuyomba tyayomba toba ayina kyabadde toba kikino wabula atuuka nga bw'oga nti enkoko etuuzizza obudde bwayo n'enkoko okulima. Mr. Kadaama TV nasaba obuyambi nakuba omuntu annyamba nakaabirira abakampani ne bagaana okunnyamba. Ndi mu mwaka gumu n'emyezi 8 naye embeera gyempitamu yakutulugunyizibwa nze ssente zange zaaliibwa. Omukazi nga nzibisa magezi oba ngambe nti yeefuula kale yeefuula omugezi n'azibba n'azigaanira. Ne twereega ne tugenda ku ofiisi ne batuusa ku ofiisi gye baatwala jjukira twatuuka eno fe abamu n'amakampuni twajja nago twayita mu makampuni gaffe okuva mu Uganda ne tujja eno naye bwe baatutuusiza tebaatugamba nti we wano era kyova olaba bakuutira nnyo abaana okufuna oba nka ngambe nti n'okufuna abantu nga bakubuulira nti kati wano weena okugenda n'omanya nti ofiisi eno gyentuukiramu mu nsi yonna mu babeera bantu tte Saudi eno gye mulaba babonyaabonya bajunya batulugunya batta nkiddamu nti batta naye nkubuulira Mr. Kadaama TV abantu bano bazibu. Nze owange aboggolanga embwa n'owulira ebintu ebigugumuka nafukamira ku maviivi gange nensaba nga mbeera mu kusaba kwokka. Nembeerawo nentambuza ku maloboozi neŋŋamba abaana banne nkuleetera ne bampa amagezi dduka mu kiyumba kola buti naye neŋŋumba neŋŋamba Mukama y'amanyi. Naye baagala okkuba nze nasirika nabeerawo nensirika era nabanga nsirika busirisi kuba nalaba nga sijja kumalako. Nasooka nenkozaako ku mbeera ey'obukambwe bwe namala okukozaako ku mbeera ey'obukambwe nga nange nsaagala amboggolere bigenze wala nendaba nga ate bw'omuboggolera oba bw'omulaga nti naawe onyize ng'ate akukozesa emirimu kuba kufa na kuwona. Nensalawo nensirika Mr. Kadaama TV twereega olwa ssente zange zenkugambye zeyalya yaŋŋamba mpola ssente kuba nasooka nenzimuwola ku kko n'azinziriza naye kwolwo nali ngenda kusindika ssente naŋŋamba mpolaako $50. Omukazi oyo nenkwata ssente zange nenzimuwa nga ŋŋambye ekyagenda zimba kati jjukira bwazikuweera olina okusayininga nensayininga naŋŋamba ngenda zikuwa kuba ogenda kujja okusindika nja kuba nva wali ku ssomero kuba ye musomesa ngenda zikuwa nze nga mutwala ng'omuntu simanyi nnyo mbeera zaabwe nti kiriibwa ekiti nti basobola otuuka ku ekyo nenkwata ssente zange nenzimuwa olwatuuka mu bbanka nemusaba ssente zange
omukazi n'azeegaana. Nalinawo ssente za mwezi gumu nenyongerezaako endala zenalinawo ezinali nsigaza balansi nensindika zenali nina. Naye ssente zange omukazi yazirya nasigala nga ntulugunya. Nemugamba sigenda kukola mulimu nagumu, netuula mu kisenge nebagamba mutwala ku ofiisi. Nebantwala bwe bantuusaayo eri ne baagala okunkuba. Omusajja owa ofiisi sijja kulima nti yaani n'ayagala okunkuba nangamba oli musiru, ssente bazikuwadde nga yo omukyala ajjayo obujulizi nga ate era kituufu basayinize. Nenkikwasa Katonda nemugamba amakuumanyi. Naye nebagamba siddayo nenkalambira. Omusajja naŋŋamba ngenda kukuba nasikayo embooko. Kati olwo nga bano okumanya nti bano abantu bazibu nnyo baali bamaze okuteesa nabo bano nga bafulumya wabweru bagenze. Bali wali wabweru mu mmotoka yaabwe, nze mmanyi bagenze dda kuba baatuuka ne bagamba ffe katumulekeoko ye kono omusajja wa ofiisi n'agamba muleke mugende. Nambuuza ogenda kulaga wa, nemugamba bamutwala ku poliisi, mutwale ku poliisi. Nangamba genda ku street, genda ku ofiisi, genda ku street, fuluma ne wano vaawo nasikayo embooko. Naye netuula ku madaala netandika okukaaba nenkaaba. Omusajja omu najja naŋŋamba situkawo nga obudde bugendedde ddala nga nabali bali wabweru basirise. Nze nga mmanyi nti bagenze dda kumbe mwe bali mu mmotoka yaabwe basirise. Bwe bankomya awo ewaka neŋŋamba leero mpedde. Ne batandika ate awo ne banzijawo ne batandika okunkozesa mu mayumba abiri. Nenkola mu mayumba abiri paka nakati. Naye mu kuntwala mu nnyumba ey'okubiri eyo gye bayina, omusajja twali tugenda, omukazi n'amugamba nti ono ayinza okugaana okukola. Nga mbawulira bye boogera, jjukira tuba tuluwulira naye nga tujja byanukola nti obiddamu nnyonnyo naye nga oba obiwulira. Omusajja n'asikayo emmundu nengenda ng'emmundu ngirabyeko bwenti naye nabalaga nti siridde. Nengenda netandika okukola emirimu okuva olukola mayumba abiri. Kati essaawa ya leero tebakyampa na mmere. Ntuuse mu mwaka gumu n'emyezi 8 naye emmere okugiryako nze ndi obugati nembunywerako caayi. Sonyiwa okulikodingira ebingi ebiwanvu bwe bityo. Ndi obugaati nembunywera ku caayi. Bw'olina okulya ng'ate olina okukola emirundi 2, kyekyemisana kyekyeggulu kyekyenkya n'osula enjala enkeera n'okeera ku makya n'otandika okukola. Bo ne bagenda ne balya, oba oluusi ne baleeta emmere yaabwe ne batuula mu luumu yaabwe ne balya. Omukyala n'awuyita okutegulawo ebintu ye n'agenda ne yeebaka. Naye Mukama atusaasire bannaye bano abantu. Gavumenti yaffe yandituviiriddeyo neyetuddiramu. Bannange ne batongereza ku musaala ne bateekawo ne ku mateeka amakakkali. Bano abantu bazibu nnyo, simanyi nti tunaabawona. Simanyi ate nga ssente tuzeetaaga tulina okukola kuba tulina obuzibu. Nze nange bannange nennyonnyonnyo wano temuyina ssente wammwe muli bannaku muli baava ate era omukazi yabikozesa. Naye ebiseera ebisinga omusajja abaako byamugamba n'olaba ng'akyusizaamu. Kati ogenda okulaba ng'atazzeemu buto. Naye neebaza Katonda nti yampa okusirika ate nze nsiriikirira basiriikirira sibaanukula. Bw'antuma nti kola kino asanga emirimu gyange ngikoze nengimala tayagala kulaba ng'otudde. Bannange bano abantu gavumenti yaffe yanditusaasidde. Bannange tukaabira gavumenti yaffe yanditusaasidde mu bintu bye batuuza byonna byonna nga baagala okubaako bye batuyamba. Bandibadde basooka okutunula eky'omusaala ne bamanya nti omusaala ne bamanya n'embeera mwe batuyisa naye baleme kutunula butunuzi. Ensi endala zonna zikaayanira ku bantu baabwe ne babeera obulungi naye ffe lwaki